Eddie Kenzo avuddemu omwasi wuno avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula omu ku bakuza be eyavuddeyo ku mutimbagano n'alyoka agamba nti Eddie Kenzo tamubeereddeewo okitegeera. Ene Newspack Channel weebale kuba nti nate ogyekumideko mangi genkuleetedde akkiriza tubeere ng'ate tugakuwa. Tutandikidde wa Eddie Kenzo munnange we yakyaziddwa ku mukutu gwa Faluko gwa YouTube yavuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula omu ku bakuza be oba omu ku bantu abamuyamba munnange ng'akyali mu mbeera embi. Jjukira nti ono eyamuyamba yavaayo ku mutimbagano n'alyoka agamba nti Eddie Kenzo teyamuyamba oba tamuyambye okitegeera n'ate nga ye yamubeererawo mu kiseera ekizibu. Kaakati Eddie Kenzo mu kwanukula avuddeyo n'alyoka amugamba nti endagaano baali baagisayiningawa. Eddie Kenzo ayogeza malala wano. Katubeere nga tukuwa akatambi. Ekisinga okumuluma ndowooza ajja n'akusabayo ko kasente n'omuwaayo baakakadde kamu yali ayagala miliyoni nga 5. Kituufu yajja n'akusabayo ko kasente era obadde omuyambako mu bulamu buno obwensi kuba ye ekyandabye kyenalayo mu video ye ng'alinga alaga nti yakubeererawo naye kirabika expectations ze zaali waggulu nnyo mu kubeererawo okwo naye omuzigo mutono. Akati mukumbeererawo endagaano yali ki? Saategeera mu kasaka gye mwagikolera oba mwabyogerangamu ku street bwe nasituka tewali buwandiike. Kyonna kye mansobodde okuwa kye mansobodde. Yes. Kibi nnyo okutasiima. Butasiima butya? Namuwa Samu. Wamuwaayoko? Kazi nga gonto ine ekipimo. Kyetwateesaako. Ekipimo ekino ndowooza kye wamuwa kitono ku kye yateekamu. Kasita namuwa. Ng'alinga alaga nti President Museveni ono ebintu bye wamutaddemu tebiri kiriya because bo bakuza nga bamanyi taata mulala ate kati president yayogedde birala era we yaviiridde yaawo mu kavuyo ako. Niko bamanyize na Mbalaga. Mzee Hassan gwe yabamulaga. So bakkirize obalage ono gw'oleese. Tesina gwe naleese. Osegeera. Gujeko mzee okuvayo naga nti abantu babulire mzee woto mukweka. Zinade nyina kyegamba. Bwera wali wayita Ediga Mpalanya. Kakati ate gwe musuuza Edirisa. Ebyo byonna biboozi byakunyumiza mboozi. Okitegedde? Ebyo byonna biki? Biboozi? Byonna byakunyumiza mboozi. Byonna byakunyumiza mboozi. Nali Ediga nga sinaba kusiraamuka. Okitegedde? N'ensiraamu kajja tiyansiraamu Lemengo. Munezijjamu Ediga nezijjamu Edirisa. Ate lujja genda onsange nga bwe nali ekyotera nali wate nga ndena nyama malala. Kubanga obulamu ozopanga. Nze mpanga. Ffe bahasira totubuuza bingi. Wonsanze ku kiti wontwalira. Singa nawo luvu ku kiti kwendukuttekwe. Kofuuka. Tuli balwanyi. Wonsanga mu kigo. Kola bya bakatuliki. Oshegedde? Tubuuza bingi kubanga nze manyi bwe na survive nga nze manyi bwe nalya siri mutegeke nze neetegeka. Alowinza yakungana kwetegeka. Nedda. Uwe yakonzijako mirembe. Freedom of what? Human what? Mwe basoma. Cameraman. Yes, nga tukyali ewa Eddie Kenzo munnange wadde nga ye yayimba system volongoto avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni mumwongere ekisanja embu mumuleka afuge gino emyaka 5 emirala okitegeera nange. Kisanja tumuwe emyaka 5 akoleremu ebijja. Implementing bino byatadde mu manifesto. Ddala Uganda gy'olaba eno yandibadde bweti ne ziri ensi z'otambuddemu. Ezo ensi z'entambuddemu zezo z'entambuddemu, that has nothing to do with Uganda.
This is Uganda, Africa. Bw'obeera eri kiri ky'olaba obubeera wano kino ky'olaba. Na wano waliwo ebitali eri. Eri waliyo natural resources. Ezimu zirina. Balina. Naye nnyingi okutubanga eno bwe tuli. Balina nakyo balina weather bweti, balina amazzi ngaago. Ezimu tezirina. Waliwo ebintu ng'eri biri bwe bityo ng'eno biri bwe biti. Bali bantu balala naffe tuli balala. We have our mode of operation. Bishege. Twagala okukulaakulana tusobole okubatuuka. Naye tulina stories zaffe. America yakomadde ofuna olutalo. Okay. So abantu tubitunuulira. Ate tubitunuulira. Kati bweyagala ffe abakava mu dduka n'obuwangwa abamu bakyabusanga nga bali. Ate twenkanye na America yaka stabilizing emyaka 4. Tetuba fair. We are not. Era abo bantu webabuuliza nti Eddie Kenzo amawanga gatambudde yali alabyeko ku gavumenti ezigaba ssente enkalu ti abayimbi mugende gundi genda olyeko genda naawe olyeko tikyali luddawa kiri luddawa kwetulidde mboozi nnyingi mawulire ezo mboozi nga bagamba nti bapromota bajjeeyo obuwumbi ezo mboozi kubanga olwali sale yabawadde milioni 5 oyo sale nawo gabuyinza n'okuba ina guwawokayo ebbiri wano nga tonnayingira wano. Okay. Justice ziri nnyingi z'otalina. Ninawe singa obadde ozirina wandiwadde wayokyezaayo dda wano abantu. Omulimu sitaani. Naye owulira otya okubeera nga osula ne minisita waka bannaake? Ebibuuzo by'otandise biwanvu. Ekintu ekyo asiibudde yasinga. Eddie. Jackpot walayi. Ne Eddie. Walayi Eddie. Mungu yakubulesinga. Tuina kusabira busabizi. Tuina kusabira busabizi Eddie. Nawe oli blessed. Wallahi tuina kusabira busabizi. Okubanga oli amanga mbalamu ng'eriyo n'abafiira ku mwezi gumu. Oli w'amaanyi. Kituufu. Naye kaana kambaata. Bango. Kyana kyakoze comment ekigamba kati si kambaata kampologoma. Kampologoma yennyini. Omulimu oli kana kampologoma takyali kambaata. Tokyali kamba. Alo kagiribu genda kula n'omukazi oba musanze nagaba ne Eddie. No bulijjo tetumanyi. Bwana ng'omukazi ali happy n'ngamba so tokyali kambaata kati. Bw'oli yabadde comment gw'owulira ki? Okyali akembaata kweli? Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section mu mawulire amalala ge tuyina. Munnange ate mulowooza Honorable Ssemujju Nganda tebamugobye? Honorable Ssemujju Nganda naye agobeddwa. Ani amugobye? Ye Tamale Mirundi Junior. Simanya mu State House eriyo ebitaala bya million. Ssemujju Nganda naawe agaboozi go tugakooyi. Toyina kyokuledde bantu b'ekiira. Obutale tewali, enguudo tezikoleddwa, otubulira Kateni Museveni gy'asulamu n'amasuuka. Kati tukole tutya ffe? Mmwe abayisa Museveni ssente mu Parliament. Mmwe mwennyini. Museveni ssente z'akozesa mmwe abaziyisa mu Parliament. Kati ate mwe mujja eno ne mutugamba mmwe ba Ssemujju. Era asula mu kitanda kya biliyoni ssente mmwe abazimuwa. Ssemujju naawe genda. Segona tukuonye olugezigezi go lutwaleko emmengo. Era nga tukyali ewa Honorable Ssemujju Nganda ne Fred Lumbuye wuuna avuddeyo n'abeera nga ate amutabukira n'ebyama bivuddeyo mbuye ne sipiika. Katubeere nga tukuwa Fred Lumbuye abeere nga abyeyogerera. Ssemujju Nganda nga tonnafuuka mu bwa Parliament kukuyita MOP omulimo gwe wali ki? Wali news vendor ng'otunda mawulire oba ng'owandikako article mu Observer nenga ali otunda mawulire news vendor ebeera title ne title yo tekugisaako buyigirize bwo kati naawe okufuka MOP tekukikujikisaako buyigirize bwo nti oba oli wa masters oba oli wa PhD oba oli wa degree no kati oli okubanga kansala temukimugisaako buyigirize bwe nti wa degree oba wa diploma no kati ye mu contest yagambidde mutasobola kukiza kansala kati ye yakulaze nti kansala is a useless person ngeri title when you start to demean
a title of an officer or is a title of a politician or any office, that means gweke nyini watategera. Eri title the kansala. Omuntu aba yasoma, omuntu ira customer senior 6 aba yasoma kati gwe. Bogambo tosobola kubeera interviewed by the counselor. Counselor yakuba mu kibiina ki? Jodi bere wesebufu gwozanyirako. Nganda banga omusajja ate kubanga ayina degree oba ayina diploma. Gwe walionyonyodeko abantu obuyigize bwolina. Walionyonyodeko abantu obuyigirize bwolina. Ngwefuula nnyo abantu bategeera buli kimu ng'oyogera ossa abantu wansi ate mwena akazi kamu kakujeregerera abantu mulowooza mbu tebategeera mulowooza temutegeera tosobola kutegeera era tulitegeera waweewa tasikeegi okukomentinga ku General Museveni expenditure yabisigadde tebikwatako mu Uganda n'ekirala kukomba butafaali bwa Anita Amongi nkiddamu kukomba butafaali bwa Anita Amongi mu parliament ne wobolaze sina kiri okubanga mbikula oyinza okubanga wayingira kokke wa mujomba Jemiri mujjo otekedda n'okubanga wayingira ke wa mujomba mu nkola ya Anita Amongi gye tumanyi obulungi Muba MP bonna gwosinza okutambula bukyanga Anita Amongi afuuka speaker gwasinza okutambula mu nsi yonna. Ye Nurdin Ntega avuddeyo n'alyoka agamba nti Chairman Nyanzi ye yabadde tasaana kuweebwa kaadi akawempe okitegeera mbu kaadi eno yandibanga yamuweereddwa olw'okuba nti no muganda wa Bobi Wine nabyo katubikuwe. Nyanzi ng'omuntu alina buzibu ki? Kambuze kale ku vetting committee. Mwasinzidde ku kyokuwa Nyanzi. Nyanzi bamuwadde lwakuba oli bw'anaagamba nti bamuwadde lwakuba muganda wa mukulembeze nga mugamba nedda. Waliwo abasajja ba dokita balamba nno. Waliwo inginiya. Nina omusajja wange looya erinnya ndyerabidde. Weekawempe abadde kansala Makerere naye abadde yeesimbyawo. Nga bonna bwe bateeka ku minzaani ne Nyanzi ebyaddala bw'onoonya waayitirawo. Ebyaddala nga bw'onoonya Nyanzi waayitira mu kakumunta. Ng'ekyamaanyi kyalina nti wa Luganda. Nga kyamaanyi kyalina nti wa Luganda. Tozaalibwa kawempe. Tebakuyise lwaki ogendayo. Kugamuli awo mwegabidda akakundi kaaga gwe genda wano, gwe genda wali, gwe genda wali. Muyinza okiyitako olwaleero. Nebigenda kukozesebwa against you one day. Ekyo nkikuwanga assurance. Nurdin ngenda kwogera ng'omubi olwaleero. Naye nkugamba mu myaka nga tuli balamu oliwulira ensasagge eyogerwa ku kintu kino nti ekituufu abantu ekyo baakyogera. Ekintu abantu baakyogera. Onaayiza otya? Producer Didi Wuna avuddeyo n'abeera ng'ababuuzaako era n'abeebaza nti mwebale kumwagala mwebale kumusabira ajja kubeera ng'ajja mu butongole abanyumize emboozi ye yonna. Producer Didi naye katubeere nga tumukuwa. Yo, how are you doing my people? Nyanzi all the support, all the love. Thank you a lot. Thanks for the prayers. Yakwamba bulira more. As time comes on, thanks a lot. Keep safe, keep praying. Love you so much. Bwetweyongerayo Honorable Lutamaguzi Semakula Pike bavuddeyo ne babeera nga bamusabula. Omanyi Honorable Lutamaguzi ennaku zino waliwo ebigambo byayogera kaakati ebyanyiizizza abamu ku bannayuganda. Wuuna avuddeyo n'abeera nga amusabula n'alyoka amugamba nti ssebo lekeraawo okulengezza babaka banno. Tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Olidde ssebo, ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono. Wano twagala buyinza si bitiibwa. Bw'obaayo
nga wakemettereddwa emmeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi ngwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba Honorable Lutamaguzi nkulamusiza ssebo yego omuntu omu ku babaka ba parliament gwensinga okwagala naye Lutamaguzi waliwo ensonga ntono nnyo enjawula naawe Lutamaguzi olonsonyi okugamba ekigambo kino Lutamaguzi erina ebintu byogereyemu ng'olinga alina amaalo omanyi nze buli omu mugambako sigamba nti buli muntu w'omubaka wa parliament agenda mu parliament nti aba asinga okutegeera tebakulimba ssebo just gubeera mukusaga mufuna mugenda mu parliament naye simwe musinga okutegeera Lutamaguzi nze ebinjawula naawe oli mbaka wa parliament mulamba noyina nti byogera ku live ng'oba bakuleesa oba ng'oli ku TV ebintu ebirimu amaalo olina amaalo nsonyi okigamba nga gwe omukulembeze wa parliament omulamba bw'oba ozze ku live tovaayo okuvoola banno bino si byakika bino si byaki nedda vaayo gamba abantu ng'omuntu alina amagezi ogambe nti oveeyo ogambe nti Sseggona kyona kino wa struggle naye wabanga wa struggle nga tiyafunye kaadi akole bwati ne bwati amanye nti struggle etambula bwetyo ng'omuntu ategeera naye Lutamaguzi ekinjawula nawe olina ebintu byogera ng'olina amaalo bino si bikulu by'amaka byakika wonna wogana bino simanyi biki simanyi bino si by'amasuuti Lutamaguzi omuntu yenna ng'otegeera oli mbaka parliament mulamba vaayo ow'ensonga zo nga nambulukufu ffe tumanyi abaka parliament bangi abatalina kye bakoze naye nga balina bannamawulire baabwe babalindira mu nkuba parliament bwegwa ne bajja mu lukubo ne bawogana tubamanyi banye bannayuganda tulina ebintu bye tukolemu ffe kasita omuntu avaayo navoola Museveni navoola abali mu gavumenti oba navoola omuntu yenna tunyumirwa nnyo ebivumo nga mugambo ye waffe oye mulwanizi w'eddembe naye nga namwe tubira bye mukoze Lutamaguzi nze kino kigamba kati banakuwa video yange Lutamaguzi Sseggona ayinza okuba alina ensonga ze naye toyinza kuba na ndowooza yonna yenkana na Sseggona ayituye na buli kimu togiina era nga baleeta abantu nti omuntu agenda kunnyonnyola kukolera abantu nakunnyonnyola muntu kyasobola kukola mu parliament tolina wenkanira Sseggona toyinaawo amazima nti baveeyo banjuli abanvuma banvume naye lwakuba nti mu Uganda twakikwata nti omuntu avaayo n'avuma oba navoola ye omulwanirizi w'abantu naye ng'abantu bangi nga tugamba bambi ng'egye kwegamba ensi gyatutabukako edda buli muntu tulabanga omulwanirizi w'eddembe nti muntu avaayo tuyamba nga tugamba oyo waffe oyo omuntu w'abantu era abagamba Lutamaguzi oyo untouchable naye nga Lutamaguzi omuntu ategeera tovaayo okwogera bw'otyo ate n'ekya kino kyogera leero abanuupu mwenna foot soldier baani mwenna mulekera ovuma abakulembeze bannuupu tetujja kutambula tutyo Sseggona aba alina ensobi temuvuma amiddwe kaadi muleke bulungi nnyo aye n'ekirala bwe mba mumye kaadi tekitegeeza nti avudde mu nuupu bw'aba avudde mu nuupu ng'amaze okweyogera is okay bw'aba akyali mu nuupu ng'akyali mu nuupu oba mumye kaadi temuvuma naye buli goba makaadi nga mumuvuma buli goba makaadi nga muvayo nga mumuvuma ddala Lutamaguzi no Lutamaguzi uge vayogera ensonga ogambe nti mukulu Sseggona ow'ekitiibwa kyona kino naye tomuvoola bino si byakikulu byakika ate bino simanyi si byamasuuti bino si Lutamaguzi njagala abantu weero baveeyo tugambe nti Lutamaguzi gwena ekyokoze lwero nga kyamagezi okuleka Abannayuganda abakwata nti buli avaayo n'awogana yakolera abantu okwogana n'okukolera abantu byanjawulo naye Lutamaguzi mba nkusuubira okujja ku TV nowe ensonga ng'omuntu amanyi okunnyonnyola n'ogamba nti Honorable Gundi akoze kino oba bamumye kaadi lwakino oba kino naye tukyali naye era tumwetaaga oba ki naye Lutamaguzi nti byogera gwe kimu kujeregerera nakuvoola banno gwe toga mugwawo nawe bategeera mpuuga wajja n'ovuma Sseggona n'avaayo n'ovuma olw'okuba banno abafuti soja bagenda kukubira mu ngalo era bagamba oyo untouchable era oyo takwatwako olw'okuba oli muvumi ensi endeegaana kuvuma ensi egenda kunnyonnyola ensi egenda kunnyonnyola omubi tabulwako kirungi omubi mugjeeko ekirungi ate nga gwe omukulembeze sikusaana kubanga olaba ojeregera balina kubavuma nagenda ng'obavula Lutamaguzi nze kyekinjawula naawe wadde ogw'omu ku bantu besinga okwagala
naye oyina embeera etali ya buntu oyina embeera y'abana abatwali gavumenti ayogedde lwabuto muvubuka okubugumiriza n'embeera z'ekiyayiyayi vaayo nnyonnyola abantu naye sikuvola banno abantu bonna n'obavumanga n'obavula n'obateeka wali gola okubayagala kaadi gwe kaadi ogirina sebera okoze nnyo webali kukola webali ekkolera ddala njagala abeerwero baveeyo baŋŋambe nti Lutamaguzi okoze nnyo okuleka okuvuma abakungu banno n'okuvuma abantu goŋŋambe nti kyokoze olina kyokoze nti kiikino wali ombaka palamenti akola oluguudo ena oluguudo lwakola wali ombaka palamenti aleeta amasannyalaze nago baleeta teri mwena ekkubo lirimu mwena luseniya kulyako ebyo mujja birimba balala naye kulyako tulabira akulembeze banja bwangayidde mu Kampala baani bantu balinda Sebaggala nga ava Entebbe olugendo lukwatira kugamba papa nze nsuze ku ntebe lodde obulamu bwange bonna abantu basula ku luguudo okuva ssaawa 2 ez'ekiro ng'engoma zivuga paka budde kukya Sebaggala n'atuuka ku airport okuyingira Kampala yayingira ssaawa emu yakawungezi naye yatuuka ku airport ssaawa 6 ogw'emisana okutuuka e Kampala tuka ssaawa nga ziwezeemu yakawungezi ng'abantu bonna balize Sebaggala yawunzika akoze eki be bammwe mwena tubalonda genda kulyako tewali kyebugenda tukolera tewali tebabalimba okuleka nga mulimba bali abanaki nze nakyo nnimba tulaba akulembeze banyi mujja mugenda kukolera kiki tewali nenga Lutamaguzi omuntu yenna alizoninga ng'oli mukulembeze amazima tulina kwogera bwotyo ku muntu munno ku mpuuga n'ovayo n'omujeregera bwotyo n'ovayo n'ojeregera Sseggona n'ovayo buli muntu gwavayo omujeregera n'ovuma buvumi beba abakulembeze be tulina lwiri nga muvayo muvuma bannammwe kyogamba Mpuuga Sseggona banna tebalina kalungi gwe nga babatadde wali nga mugenze ku debate oyinza okuyimirirawo oyinza okuyimirira ne Sseggona gwe Lutamaguzi gwe siya naye nga si kyekyo abakulembeze twagala abakulembeze abavaire mwogera ensonga ezitegeera omulungi tabulako kamogo Sseggona alina ebirungi bye bw'aba binadovayo omujereegera nga gomba ka palamenti omulamba vayo ogera bunye ensonga zogame ti munnaffe Alanisi Wanyana tafunye kaadi naye agume akyali wa Nuupu weti omuntu ategeera bw'okola naye gwe avayo n'ojerega n'ovuma engalo ne zivuga omanyi abakubi b'engalo tulina abakubi b'engalo naye wuliriza abakubi b'engalo be bamu abakubira gundi bakubira ne gundi naawe n'omu tebajja kukubira ngalo manyala oli MP ne bujja kukyanga toli MP bosigala nga toli MP tusigaza ensonga za phone ez'omu Buganda ng'owetaaga Sseggona wetaaga Mpuuga wetaaga ali mu Buganda ng'era Abaganda naye n'ovayo n'ojeregera nga banno n'obavuma engalo ne zivuga ne bakuba kavula engalo omanyi oli muvumi naye si buli omuntu wakuvuma teera tewaba bakuwadde kaadi aba ne bazimba nti gw'osinga bali okutegeera ebamye kaadi nzoizo nga mambu Lutamaguzi osinga Sseggona okutegeera embo swana jinyumya mu bantu oba ne njidibetingako ku wantu wonna nti Lutamaguzi osinga Sseggona okutegeera siya Yes, weteyongerayo mu mawulire amalala Frank Ntambi wuno naye bamusabudde ani amusabudde ye Penga amusabulidde ki nsonga za kuba nti n'omunange Frank Ntambi yavuddeyo n'abeera nga ate awolereza Ddiini Ssaava Ntambi nkulabye nga tolina kiddako ng'olina kwekwatako NUP lomaze gyekwatako biseera bino ogenze ne Shalom ku kitebe nzize nkulabye ng'egyogeramu ebintu byo gwegali recognition ya Kyagulanyi nze giraba tolinga ffe toleka ku mulembe gwa Besigye okubeera mu nkyukakyuka guli yanga kati ngenda kujjukiza gwe toto omuntu gw'okwatibwako ekisa alina damage gy'akoze ku kibiina ekyo nze ngimanyi n'abalala bagimanyi oyo gw'ogamba netumukwatibwako simanyi n'omukwatibwa ekisa oyo Ddiini Kali simanyi Ddiini Ssaava ye musajja amaze ebbanga lyonna nga anafuya Kyagulanyi ne NUP nga political party oye muvubuka yajja n'atiisatiisa abawagizi ba Kyagulanyi mu myezi 2 agenda kubasanyizaawo ekibiina kyonna Ssaava atandika bulungi ng'akolerera ddala akola omulimu guno bulungi nga teyasibwa ebiseera biri ng'akeera n'atunula mu ssimu muno n'avuma Kyagulanyi nga teyasibwa amaze kukwata ku bakungu ba gavumenti ba NRM n'abakyukira mu kaweefube w'okubeera nga ye aba blackmailing ofuna akasente akake ng'omuntu we yalinda akasaala ng'avuma Kyagulanyi ne katajja akasaala
n'akwatako mu bakungu bamanyi nti nno abakoonako bali mu gavumenti n'aba blackmailing simanyi nga investigative simanyi investigator simanyi akola simanyi investigative journalism yamanya nti nno bayinza omuyita ne bamuwayo ku kasente ne yeesitula kino kyabadde akola yakola omulimu gwabwe ng'ebaagumutuma n'anafuya Kyagulanyi n'avuma NUP litagisobola tagisobola Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekubira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi wera